okuwandiisa bagenda okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'Ekisoro kwatandisa olunaku lw'eggulo. Munna NRM Rose Kabagyenyi yeyasoose okwewandiisa era n'asunsulibwa okwesimba ku kifo kino. That this is the time as people of Kisoro we should unite and work for the development of our people and work for our motherland Kisoro. I also take this opportunity to thank all the ladies, the beautiful ladies that I have been contesting with in this race that have left for me. They are not coming as independent. Ono yaddiridwa Munna FDC Juliet Musanase era naye olw'amaze okusunsulwa n'awera okukola ku bizibu by'abantu ab'omu kitundu kino. We need to bring the change, and the only party that can bring the change desired is only Forum for Democratic Change, and that's me. I'm going to spearhead the change here in Kisoro district. Katubalabe Munna National Unity Platform Sultana Salim yabadde mu mitambo. Ono abadde ne President w'ekibiina kye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano basoose kuggulawo wofiisi za kibiina kino ku Pioneer Mall mu munisipaali y'Ekisoro. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga by'ebyokwerinda binywezeddwa. Kyagulanyi aweze nga bwe bagenda okwesigama ku maanyi g'abantu okuwangula banna NRM mu kitundu kino. Tumanyi challenges zigenda kuba nnyingi ne tumanyi nti abantu batuwagira, abantu bawagira tana kubanga eyo representation y'eddoboozi ly'abantu b'Ekisoro. Muwala muto, muyivu, mugezi, amanyi ebiruma abavubuka ate nga bebasinga obungi. So abantu b'Ekisoro ba-encouraginga mwenna temutiisibwatiisibwa muveeyo mubeere fully represented. Sultana Salim aweze nga bw'ajja okutumbula ebyobulambuzi obw'ekitundu kino nga kwe bagenda okwesigamya ebyenkulaakulana. We get a lot of tourists, a lot of visitors, but then when you look at our tourism roads, if you look at how the roads can get, when it is raining, how bad the roads can be, people of Kisoro, I urge you to change. Let us change. Abalala beesimbyewo kuliko Akifeeza Grace Ngabirano nga yessira alitadde ku byanguudo. Of course ngenda kutandikira abafuzi ababaddewo naddala ono waffe yagenda ngenda kutandikira we yakoma kubanga tulina tetukola bintu nti just tubisanga wali ngenda nenkola wa plan yange nja kutandikira ku bintu bye yatandiseeko nga naddala biri mu manifesto waliwo nga amakubo agali gabadde approved nga galina okukolebwa nja kubeera eddoboozi lyago ndabe nti esente ezo zaali ziteereddwako zirina okufuluma. Disitulikiti y'Ekisoro y'emu ku disitulikiti ezimanyiddwa okuwagira ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM nga kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba nga banaasobola okweddiza obuwanguzi bwabwe.